ya taata wange Zimasembe Andrew atudde mu kirombe Ssaabasajja Kabaka awangaale. Erinnya lyange nze Kiberu Samwiri neddira Mamba Akabira Omugoya. Taata nzaala ye Kiberu Sekakozi Peter atudde Esanji mu Busiru. Ndi muzzukulu wa Sekakozi James agalamidde Bongole Maokota. Era ndi muzzukulu wa Sekakozi Paulo agalamidde Bongole Maokota. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Telindion neddira Mamba Akabira Omuguya nzaalibwa omwami Ekigonya Musa abeera ku Mutala Kirombe ekya Ddondo. Ndi muzzukulu wa Mutebi Musa abeera mu Nsingo Ssaabasajja Kabaka awangaale. Erinnya lyange nze Nasimba Edith Kirabo neddira Kasimba Akabirongo. Ndi muwala wa mwami Senkubuge Samuel atudde Enkoko Kaliisizo mu ggombolola y'Ekirumba mu Buddu. Ndi muzzukulu wa Eliyazaali Senkubuge agalamidde Enkoko Kaliisizo mu Buddu. Ndi muzzukulu wa Dawudi Ntaate agalamidde Enkoko Kaliisizo mu Buddu. Ndi muzzukulu wa Kayoki, ndi muzzukulu wa Kajunjuuzi. Nva mu ssiga lya Katamiira mu kasolya ka Kabazzi. Nga Katonda abatowaza abalage nti bannange nze naliwo era singa saaliwo temwandisobodde. It is not just on tuition fees or physical infrastructure. Omukono gwa Mukama Katonda gwaliwo gwate abaggalawo mu COVID 2019 amasomero tebaliiwo ne bizinesi ezimu nezikola ki nezifa. Kale nno Mukama Katonda aba atujjukiza nagamba nedda ne Moses ajjukiza abaana ba Isirayiri temwerabiranga ebyo bye muyiseemu. So your experience in these past 25 years have not been mere chances and happenstance. Temadde nti bijja ne bigwa bugwi naye waliwo Katonda eriiso lya Mukama Katonda nga libaddewo nga libatunuulira. The eye of the Lord was watching over you. Era kibadde kya nsonga nnyo bwe mugambye nedda tukomewo twebaze Katonda kubanga Katonda abadde alabirira olugendo luno okuva ku ntandikwa okutuuka kaakati. Ate era waliwo n'ebirala byakyagenda okukola. Kale nno Kabaka Dawudi yamanya nnyo ensonga zino ez'okulwembera Mukama Katonda. Kyeyava awandiika ne Zabbuli ey'abiri n'agamba Mukama ye musumba wange seetaagenga annuŋŋamya. He leads me beside the still waters. Antwala ku mabbali ag'amazzi agaki ag'obulamu. Oyo ye Katonda. Kale nno eryo ly'eddungu. Naye bannaffe abasitena nga tujjaguza emyaka gino 25 buli omu kufa alina eddungu ly'ayitamu. Liyinza n'okuba nga olimi lyo lya leero kaakati nga bwe twogerera kaakati ng'ogamba naye 10 ekinaagula ebyokulya naakijjawa ng'eryo ddungu lyo. Abaana nga bali wano basoma aba students, where are you? Then you don't know the next term where your school fees will come from, and that will look like a desert to you. Abamu ng'onoonya n'ogamba naayita. For me, I passed through that desert in 2019. Baba kugamba nti olwadde cancer w'omusaayi leukemia. Abamu balowooza oyo cancer bw'omulwala then you have signed your death warrant. Naye kaakati siriiwo ntambuza mwaka gwa 7. Naye naalyo lyali ddungu. Oyo Katikkiro temumulabaawo. Waliwo eddungu lye yayitamu drone ne zimukwata ne bamutwala ne bamukola ki ne bamucunya ne bamuzza eno naye ssebo teyaliyitamu. So buli omu alina eddungu lye. Naye eddungu eryo bw'oliyitamu ne Katonda Mukama abeera wamu naki naawe. So mu buli nsonga yonna tulemenga okwerabira Mukama Katonda gy'atukoze eki gy'atujje. Waliwo abayita mu malungu ennaku zino. Ddungu lya lwadde, ddungu lya kufiirwa, ddungu lya byabufuzi. Waliwo omuyaga enze bamukubye mu kalulu. Kaakati ate ebintu bye yawa abantu
n'agenda n'amasannyalaze n'agajjako naye ebirala byonna n'ambulensi n'azikola ki n'azijjayo n'agamba kakati ate nalyo kiki ddungu. But I would walk 1,000 miles to see you rise. You were not alone with your family. Think they freak this like we do, but no they don't. Make your check on me. Bannange tubakubireko mu ngalo ez'amaanyi. Bannaye ffenna tulabye obudde bwe bukedde, enkuba etonye ne neeraliikirira naye ne nzijukira nti naliko mu kereziya juzi nga bayigiriza ku Laazaalo. Abantu ne beewuunya lwaki Yezu yaleka Laazaalo afe. Ansa yali nti singa Laazaalo teyafa ekitiibwa kya Katonda tekyandirabise. Enkuba eno ebadde erina okutonnya, abamu ne balowooza nti tebijja kusoboka, naffe ne tweraliikirira. Naye Mukama ayagadde alaga obuyinza bwe nti ye bw'agamba teri agamba nti tekijja oba aa. N'olwekyo Omukama tumwongere engalo ez'omwanguka. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, Katikkiro wa Buganda, tusanyuse nnyo nnyini okukulaba. Onyigiriza akadde mu bize sheduyo n'ogamba nedda nina okutuuka ku Stena. Twakulindirira dda
okuva omwaka oguwedde naye omaze n'otuuka. Twebaza Omukama Katonda akusobozesezza, wabula n'otayita wekka naye n'owerekerwako ab'ebitiibwa bangi. Abakungu bassebo ne bannyabo tubaaniriza nnyo. Siyinza butarecognizinga Prince Wasajja. Weebale nnyo okujja. Minisita Kotirida tweyanziza nnyo okuba naawe. Bishop Hannington, bannange ne Bishop ne ababuulizi bonna abakuwerekeddeko, tugamba nti Omukama mulungi ddala, kubanga ateebazizza Katonda aba amukoze bubi ddala. Tweyanziza nnyo. Twagala okusiima Director waffe ow'ekitiibwa Mwami Christopher Bwanika. Weebale nnyo okubaawo. Bannaye ab'ebitiibwa bangi, bwengezaako protocol eno nja kugisobya. Mbadde nsaba mwenna mbaanirize. Ogwange gwa kubaaniriza na kubeebaza. Njagala okwebaza abakulu abavudde mu ekereziya nga tuvudde ku Bishop n'abalala. Njagala obbaaniriza, njagala okwaniriza abakristaayo, n'ennyaniriza ne bannaffe abayisiraamu abavudde mu muzikiti. Mwebale nnyo, tugamba nti mukuliko ekisiibo, salaamu aleikum. Njagala okwaniriza abakulembeze b'amasomero nga simenye omu ku omu, mbadde nsaba mutuwubireko abavudde mu masomero ag'enjawulo. Banne tubaaniriza nnyo ba head teachers n'abasomesa, mwenna mwebale. Abazadde baffe abalungi abatuyimirizaawo emyaka gino 25, mwebale nnyo, kubanga singa si mmwe tetwandisobodde kubaawo. Mwe mutasasula fees ate ne tugenda mu maaso n'okutambuza essomero lyaffe. Njagala okwaniriza abayizi abasomera ku wano, giyite alumni. Mwebale nnyo kubanga tubawulira, tubalaba, eyo gye muli, bye mukola by'amaanyi ate era biweesa essomero ekitiibwa. Tubasaba omutindo mugukuume. Nyaniriza abatuuze baffe ab'okukyalo. Bane mwebale kutwagala, ate mwebale kutukkiriza ne tubaawo, kubanga tumanyi nti bwe musinga mwagaana essomero lino teryandibaddewo bulungi. Naye enkolagana gye tufunye nammwe tugibeebaza era tubasaba mugitwale mu maaso. Njagala okwebaza the late Florence Bwanika. Yadde taliiwo naye mmanyi atuwulira olw'ekirooto ekirungi kye yavaayo nakyo okutandika essomero lino. Ate ne kigenda mu maaso. Tuba tuwulidde bulungi nti bangi abatandika amasomero naye ate ne gaggalwawo olw'ensonga ezitali zimu. Tumwebaza nnyo era tumanyi gy'ali atusabira era ayongera okukuma mu ngeri emu tugende mu maaso. Wabula nga teyali naye yekka, naye yali ne Mwami Bwanika. Ate era mu kutandikawo essomero yayagala asiime Maama Stefania azze olunaku olwaleero. Maama Stefania bangi beebuuza erinnya lya Stena lyavaawa. Erinnya lyava mu maama oyo. Maama weebale tukyalira omukyalo omulungi Florence Bwanika, ate era n'okumugunjula obulungi okusobola okutandikawo essomero lino erigunjudde abaana. Essomero lino limaze emyaka 25 nga bituulidde, naye mukyala Namukasa Joanita gwe tuyita kati CEO ye yatandikawo nga head teacher. Okujjako nti kati amadaala galinnya ye CEO of the school. Maama tukwebaza nnyo
abamu beebuuza abakyala n'abakyala mukola mutya. Kitiibwa kya Mukama. Omukyala ono atulunze, atugunjudde, atubangudde, kubanga nange nsubira sandisobodde. Bwe najjira nali nkyali muto naye kati nkuze, naye neeyanza nnyo. Weebalege. Ate era nga asigaddewo bw'akulaba nti waliwo ekitatuukiridde akuyita n'akutuuza. Tukwebaza omutima ogwo. Weebale nnyo, weebalege. Twaniriza era ne tusiima organizing committee. Buli gw'olaba ng'ayambadde nga bwe nnyambadde ng'ataddeko botayi oba kasikaafu, eyo organizing committee. Abakulembeze b'oku kyalo n'ab'emikwano mwenna mwebale nnyo, mwebalege okubaawo ate ne tuteesa olutata okusobola okutuukiriza olunaku luno. Twatandika n'emikolo mingi, cross country, olusiisira lw'obulamu, bulungi bwansi, ate olunaku olwaleero tukurawuninze n'okukuza emyaka 25. Ba organizers mwebale nnyo, mwebalege. Abasomesa bannange, thank you so much. Omusomesa bw'otayogerayo ku luzungu tawulira nti omusiimye. Thank you very much for the work that you do for this generation. Mwebale nnyo omutima ogw'okwagala abayizi, kubanga bw'oba tubaagala tusobola bajjamu kituufu. Nsembyayo n'okwebaza abazadde baffe abatuzaalira abaana baffe be tuyina kaakati, kubanga nabo twabayise weebali. Bannaye bamaama ne bataata mwebale nnyo okujja. Ate ne neeyanza abaana baffe abaatuula omwaka oguwedde senior 4 ne senior 6, kubanga baakola bulungi ddala nga bwe tuwulidde. Sijja kuddamu details, naye tujja kulaba maaso eyo nga bafuna certificates. Bannange, ebisinga tubasaba mugule magazines ezo, tuzze kwebaza, tukendeeze ku bigambo. Omukama abankuumire. Kampite CEO Ssebo Katikkiro ne kabineti yonna, the clergy, Ssebo the Prince, we are greatly honored and we are humbled. We tuli tetwekkiririzaamu nti ffe baffe, naye tubeebaza okutuwa obudde buno. Protocol observed. Ebigambo ebyange nabiwandiise mu katabo kano nga njagala mukagule, n'olwekyo sijja biddamu nga kaneebaze bwebaza abantu bano. Ssebo Katikkiro, nja kusooka neebaze Oweekitiibwa Bwanika Christopher and the late. Mu family yaffe professions ezisinga mulimu abasomesa bawerako ne ba lawyers. Naye mu basomesa abali mu family nanondayo sobole okukulembera ekitongole kino ng'ate nali muto ddala. Nafuna obuvumu bwe nalaba nasoma n'omukyala Kizito ow'Egayaaza. Bwe nalaba nti ye asobola okukulembera essomero eryo, by then teyali head teacher naye yali mu administration, nakkiriza nti nange nsobola. Naye ng'ate ye munnange ne intake ye yeesobola, naye nga nze ntandika n'abaana ab'okubumba. Naye Katonda yampa obuvumu ne ntandika, omukulu oyo yankwasa ofiisi ng'eraba omutawaanya ennyaga amajwani nze nnoonya ssente, kola omulimu gwo. Munneebuuze ku bikwatagana ku mateeka, ebyo bibyo ng'era ebyo tobimubuulira. Olumu nga mukambwemu naye kyampa obuvumu, era mwebaza mu maaso go olw'okunteekamu obwesigwa. Neebaza mu maaso go the late. Yali muduumizi mulungi, yalimu ekijaasi, nga bw'oba onootambula naye olina okuba omugumu. Nga bwe mukubira essimu nti eriyo kino kesisika, bw'oba otandika emisoso gyonna tuba nagyo. Naye nga bwe mukubira essimu nti kino na kino,
akugamba Joan siriiwo hando n'olwekyo ng'omanya tolina gye weesigamye olina okukitambuza nenkitambuza aha mubadde mutya kiwedde omukulembeze bw'atambula ne tutambula neebaza nti singa saaweebwa experience eyo sandi kulembedde essomero okumala emyaka 25 sizaako okwebaza abazadde baffe abaasookera ddala sebo nze nali nkola admissions nakolamu obuyaayi ate obwetaagisa nalina admission book nga mpandiisa abaana buli gwe nali nsomeseza kuba nafuluma mu 9 kati buli gwe nali nsomeseza erinnya eryanzija nenkola ekitabo nga mulimu amannya nga 6 gwe muzadde bwajja okusaba ekifo mugamba nga kyembikkula ne mugamba kankuteeke obeere 61st naye yangu osasule kuba ebifo bakola ki babitwala naga mami ngumikirizaako ngende twasasuliranga wano ndeete sente kuba alabye ye wankaaga mu ng'ate yasoose ngenda okulaba ng'abantu bajja nga nnyongera okubikkula ekitabo ekyo ng'abantu beewandiisa nga nina abaana 5 naye ekyolimba kivaayo ate okuggulawo ne kutandika ng'abaana 6 olina abaana 5 mu kibiina ne binsobera bwe baabaleetanga ku makya ne mbagamba bagenze kusasula bajja abaabyerabira nzaawo n'empitawo ate ne bampa abaana naye neebaza abazadde abo abakkiriza okuleeta abaana mu nnamba entono namba neegejja siniya wane eyasooka nebeera n'abaana 5 ne neebaza amasomero ge twasooka okutuulizaako abaana waliwo omukyala gwe njagala okurecognizinga omukyala Kiyemba nga ffe twamuyitanga madamu Nalwoza wa Makindye SS bwe banteeka mu ofiisi omukulu oyo namubuuza sebo documents nzijjewanga registration form naŋŋamba nze nnoonya ssente kola ekikugwanidde okukola ne ŋŋende wa mukwano gwange yajjayo fayiro ye nampa admission letters ze mukyala Kiyemba bw'oba wooli nandiyagadde nkulabe kuba amasomero tulina competition yandibadde tampa fayiro ye nkopeko naye n'agimpa bulambalamba ne tutandika ne nkola fayiro etandika essomero ne nebaza kalina 2 SS yakkiriza netuuza abaana nga tubatambuza ne tubatwala kalina 2 that is senior 6 ate n'otwalirako ne apparatus olumu n'otwalirako n'emmeeza naye byonna tubiyitamu abaana ne batuula ebibuuzo ne nebaza abasomesa abaasooka Mr. Seremba nkulabyeko buli musomesa nga waliwo mu 2021 abo bebamu ku baasooka Mr. Sekimpi waniko omukono sebo oyo is a living example of retention tulina staff retention natandika naye nga yakafuluma mu university 2023 akyaliwo ng'ate agenda akula amadaala nebaza Kabakazi government nabulira director nti tutandika senior 6 naye nga tetusina gye nzija baana nenzigulawo nga teri n'omu yeewandiisiza omukulu n'agaba basare mengo neetuwa abaana 25 abaana 25 abo baakola bulungi nekalina 2 gye baatuulira be baasinga naye singa teyayamba ku baana batalina mwasirize twali tetutandika level nebaza Kalenge Bwanika by then advocates omukulu oyo bwe yagenda okusoma n'atuleka mu kintu bantu 2 nekikalubamu naye nga buli lwemu kuba essimu ababuuza Mr. Mubiru mwamugambye PO box tetwalina katukozesa ya Kalenge Bwanika buli kimu ekyetaagisa nga Kalenge Bwanika be batuyamba mwami sawa tweyanziza nnyo okutujja awazibwa okutuuka we twetengerera nebaza banneighbours abali okumpi buli gwe natuukangako batuwandiikiranga ebbaluwa ze tutwala ku ng'oregisteringa nga tewali resistance n'emu tewali kutubuuza bibuuzo bingi owekitiibwa by then baali tebannamumanya bulungi naye bakkiriza lwa nsonga lwa mukyala Mukasa France maama nsaba oyimirireko oyo senga wa Mr. Bwanika ye yatulabira n'ekifo kino n'awajja n'abaga nti banaye mukigule nga tukomaawo ku muti ogwo
naye ne tugenda nga tweyongerayo ne tugatta enguudo bbiri era tusuubira abatulinaanye simanyi naye kale Mukama ajja kukola ekyetaagisa. Ssebo Bishop watubuulira mu kyaki ekitende nti you are a living testimony. Kati wano neebaza Katonda. The board of directors of 3 tuli babiri naye nze ngenda okukozesa ekira nti mutabani waffe naye ate nze abakojja wange owokusatu ateegaseeko naye abasatu covid yali atututte ffenna omulundi gumu. Era bwe nkijjukira ng'omukyalo ono gwe tulese mu ssomero yekka talina ssente n'ali amabanja buli wamu naye nga ffe tugenda. Neebaza omukulu yaŋŋamba nsaba olukusa eka ew'omwami ajje atujjanjabire wamu. Yatujjanjabira wamu ng'atuvuga mu mmotoka n'atwala ne batuteekako amacupa naye nga the late nze nali nsinga obuyi nga ndi muyi nnyo kuba bwe twaddayo ku review nze banziriramu dose. Era the late n'aŋŋamba Joan yanguwa okuwona osobole okutwala essomero mu maaso. Naye neebaza Katonda nti we are living testimonies. Twali tukoze amawulire agandisaasaanye wonna nti ba directors basatu bonna bagenze nga tutuula ku mmeeza zimu bwe ziti ne batuteekako amacupa ne tuvuga ne tuddayo ne tudda naye Mukama n'atuyamba abaasomoka ne tusomoka. N'olwekyo neezijukira ekigambo Bishop kyeyayogera we are a living testimony. Wilderness eddungu tuliyiseemu simanyi oba wamanya naye tewamanya tuba tuyiwa silaabu eyo nga bamaze okuteekako bamuyita formwork bakoze the wood baleese ensawo 200 eza cement machines zisuzeewo. Olunaku olwo tetwayiwa nkokoto enkuba yatonnya nnyo twali tuliwa the following day. Ababbi ne bajja ne baleeta emmotoka ne beetikka ensawo 2 eza cement n'emitayimbwa ne bagitwala. Eryo si ddungu ku ssente ensonde ng'ate kuliko omukuumi ow'emmondo n'agitulekera awo ne uniform bo ye n'agenda n'ebintu. Abasulawo bo balowooza baleeta material kuba ennaku ezo baali bayiwa nnyo materials olw'okuyiwa enkokoto. N'eri eddungu ne tuliyitamu. Katonda abadde mukulu nnyo mu institution eno. Twali tutandika junior ordinary sections n'ojja n'ogiggulawo. Abamaze okugiggulawo mu wiiki emu gavumenti n'eggalawo amasomero okumala kumpi omwaka n'omusobyo essomero ne liguba ne liggwawo naye ng'ate agambye ordinary wagamba nti he who starts a good journey, a good work in you, he completes it in Christ. The work ne tu closing and we are continuing with the work. Neebaza buli kinoomu akoze ekinene mu kuteeka omukolo guno. Neebaza director nti wakkiriza akakiiko akaliko abantu ab'ebweru ne kasobola okujja ne kajja ku lukiiko ne katuteekateeka. Sinza kwerabira St. Stephen's Church of Uganda Lukuli. Mubuulizi Semakula oyo yafuuse wa Luganda ng'ate tatumanyi nnyo naye atukozeemu omulimu munene okuva mu January nga yakaripotinga. Neebaza abaana baffe mwenna abasomesa bange bonna mukole ndaze kye bayita retention, staff retention ndooza mulabyeko bwe tunaabeera nti tusuubira tujja kukola nga bwe tutuumye ekizimbe ekyo. Sinza kuleka siku anjulidde omusawo w'essomero eyasooka Sister Ednance Namubiru eyasooka okujjanjaba abaana ng'ate azaala ow'ekitiibwa. Yakwata bulungi nnyo abaana nga tabawa buwi ddagala nga totwala lugezigezi mu sick bay. Ateeka okumanya nti ddala oli mulwadde ate n'akupimira eddakiika ezeebaka n'agamba ddayo
osome ate n'akwetwalira mu kibiina nti ono awonye ateekwa okusoma. Mama jjajja weebale nnyo kulabirira ssomero. Kankomawo njogedde olugendo olunene n'ebirala biri mu katabo kano. Weebale nnyo bannaffe okutuwuliriza. Twongere engalo ez'amaanyi. Yatandika n'abaana 20 gokka naye kati tuli mu 5 tweyagala tuli ku mulembe era kati tuyina ne Stena Junior ate nalyo nga liri ku mutindo. Twebaza abazadde abatuwadde abaana mwebale nnyo abantu mwenna abatwagaliza ebirungi tubeebaza nnyo. Minisita Jesse Muyingo olwo yakyala wano yatusiima nnyo. Bishop Kiseka oweruwero yajja naye yasiima nnyo. Olunaku lwaleero Stena Hills twalulindalinda dda jubiri yaffe yaleero mutuleka tunyumirwa Stena Teacher Sabula Endongo tubibe badirekta mukyeze abasomesa mutigidemu ofiisi okizi mutakalemu leero lwaffe. Olunaku lwaleero Stena Hills twalulindalinda dda jubiri yaffe yaleero mutuleka tunyumirwa Stena Teacher Sabula Endongo tubibe badirekta mukyeze abasomesa mutigidemu ofiisi okizi mutakalemu leero lwaffe. Ono gwe tuyimbako muzira nnyo Stena Hills School eno esibuka mu linnya lye jjajja w'essomero Stephanie Nsubuga tukwenyumirizaamu era gwe wali ozaala Dr. Florence Bwanika Nsubuga omugenzi alijjukirwa nnyo olw'okutandika lino essomero awummule mirembe. Naye ate Mukama mulungi tulina badirekta abalala abakulakulanyiza essomero lino okutuusa kati. Oweekitiibwa Christopher Bwanika weebale emirimu. Miss Nankasa Joanita mukwano byokola tusiima nnyo. Engineer Frobisher Mujuzi Bwanika tukwebaza nnyo. Omukulu w'essomero mukyala Barbara ddala mu butuufu okoze nnyo. Olunaku lwaleero Stena Hills twalulindalinda dda jubiri yaffe yaleero mutuleka tunyumirwa Stena Teacher Sabula Endongo tubibe badirekta mukyeze abasomesa mutigidemu ofiisi okizi mutakalemu leero lwaffe. Olunaku lwaleero Stena Hills twalulindalinda dda jubiri yaffe yaleero mutuleka tunyumirwa Stena Teacher Sabula Endongo tubibe badirekta mukyeze abasomesa mutigidemu ofiisi okizi mutakalemu leero lwaffe. Winners Production. Tuwagira nnyo Buganda kabaka waffe tuli mu musaayi Katikkiro Charles Peter Mayiga bwetukulabya kamweni ne kajja okulakulanyiza Buganda webale ebigambo ebigatta abantu obuntu bulamu otuyigiriza oyogera abantu ne bawulira. Oweekitiibwa Christopher Bwanika weebale nnyo watandika essomero lino ebyemizannyo tulize nnyo empisa n'eddiini tubirina tuli bakozi we academically steady tetunyomomba. Olunaku lwaleero Stena Hills twalulindalinda dda jubiri yaffe yaleero mutuleka tunyumirwa Stena Teacher Sabula Endongo tubibe
tunyumi resting na DJ sabule ndongo tubige bad director musheze abasomesa mudigidemu ofizi okizi mutakalemu lelo rafe tweyanza sebo yafaayo olikiragako n'omuzzukulu kameramani mukoze omulimu omulungi kigenda ku kalenda ya Stena ati 25 okay kale taata tweyanziza Senoga Nasa 18 points. Nanteza Haura 17 points. Kayemba O tukutenda manyi wabawangula kabaka munyango tebagwekonako abalabe bangi abakulwanyisa naye gwe kitiibwa wazalirwa nakyo omwana wa Muteesa bweruwa yali student wa muto wange Stephen Bwanika anzira ku mwami Stephen Bwanika musomesa wali awo ye yasomesa ono ate namutuwa wa amazone emyaka 16 era akyali n'amaanyi adda no nawali ate nga tukyamuddusa kati akuze naye tukyamuddusa. Era mukama wange nsaba baleete ne magazine nayo ogitulaunchingire banaye tusaba mugigule mutweyo omutwalo mukyala Kisubi manyi ompa allowance buli week naye nsaba ompeeyo n'omutwalo gwa magazine kati kira agenda gilaunching. Njagala byerabirwa byetuwandiika tebiggwerera n'olwekyo akatabo kano nga tujaguza emyaka 25 nkatongozza era atakagule yoyo ayagala okwerabira byetwogedde n'ebikwata ku Stena Hill School nkatongozza mukagule. Shamujuzi yatujjukiza ti abagenyi bonna omuli n'omulabirizi Hannington Mutebi babanjudde tebannafuuka kintu kirala tubalamusa bulamusa na kubassaamu kitiibwa ne tubakubira ennyo mu ngalo. Kyokka mpozi omuntu omu Katikkiro w'ekika ky'amazzi g'ekisasi tebamwanjudde. Ate nze ku lwange nange njagala kulamusa maama wange Sister Ednance Namubiru omusawo anti naye nzaalibwa ndi wa mutima bw'obanga ozaala Christopher Bwanika nange oba mmange. Nsanyuse nnyo okulaba wamu ne maama Stefania
Nanjeru mama waffe yatuwa omukyala. Edda mu Buganda omukadde akuzaalira omukyala nga tomuyisa mu kamwa. Naye tugonzezaamu olw'okujjukira emyaka 25 egy'essomero lino. Maama tusanyuse nnyo okukulaba. Era neebaza Oweekitiibwa Christopher Bwanika eyampita okwetaba nammwe tujagulize wamu emyaka gino 25. Ate ne tuba ba mukisa nti omwana w'eŋŋoma omulangira wa Ssajja naye yatwegasseeko. Oluusi amateeka gakyusibwa okusinziira ku mbeera. Omwana w'eŋŋoma abaawukanyeeko mmwe mumwongere engalo. Neebaza Bishop Hannington Mutebi atukulembedde mu kusaba n'okutuyigiriza obulungi. Ataategedde bubaka tujja kumusabira. Waliwo ebintu ebyogera oluusi nga bitegeerekeka mangu naye omuntu era ye n'atabiraba. Oyo tunaasabira musabire naye ssebo tweyanziza ne Kanoni Kijjambu n'abakulu abalala bwe mubadde mu kusaba. Omuddusi w'emisinde mu Bunabyalo ng'omulangira wa Ssajja ono adduka ono gwe mulaba ono. Era ku lwa 12 Apuli mu mwerinde. Omuddusi w'emisinde mu Bunabyalo takoowa kutendekebwa na kwegezaamu. Ayina okugumiikiriza obulumi bw'ebinywa. Mubalaba bano Cheptegei. Mulowooza mubalaba wano nga babawa emidaali bakuba oluyimba lw'eggwanga naye kye bayitamu emabega eyo singa mukimanya mwanditegedde. Yeewala okulya ebinaamulemesa embiro. Oyo Cheptegei. Muba muli eyo mu bibaalabaala yanywa bunywi mazzi. Ronald Matovu Ngosese oyagala nnyo okubeera mu bibaalabaala. Tosobola kubeera mu bibaalabaala eyo n'odduka emisinde mu Bunabyalo. Tosobola. Abalala baba beepokera ennyama eno Oweekitiibwa Kakomo gy'atayagala njogereko. Ye ng'alya buntu bubiri bwe buti. Mwagitegedde? Tebawoomera erina kyenoonya. Teri muddusi mu Bunabyalo asobola kulya bintu ebyo n'awangula. Kale emyaka 25 gya Stena Hill School gitegeeza bunyiikivu, kwefiiriza, kwewaayo. Bano omukyala Nakatemwa abaana baleese ebisale wano nga ttaamu etandika okufuna obukadde 10 kyangu nnyo. Oyinza okugenda wali mu Bondi n'ofunayo akamotoka. Kyangu nnyo. Kyangu. Naye babadde beefiiriza, babadde beewaayo. Muwulidde oli eyawandiika abaana 5 n'alimba nti bali 6. Kwewaayo, obuvumu, obunyiikivu. Era kye muva mulaba nga ffenna tuzze okujaguza nammwe. Omuganda agamba nti asiga kasooli tamulyako makoola. Alina okulinda n'aweeka n'akulolo n'amunoga. Kale mwewale ekiwejjowejjo ng'ekyoyo awummula tannatuuka mwami mujuzi. Bw'oba ogenda e Buddu ate n'otuuka ekyengera noga mpummudde ekyo kiwejjowejjo. Gakyali mabaga ab'e Buddu bwe bagamba. We celebrate 25 years of academic excellence. And I noticed 3 key elements in that theme, the school celebrations. I noticed education, I noticed excellence, and I noticed tenacity or perseverance. Staying power is what young people want to use. The phrase they use is staying power. Uganda and Africa will only catch up with the developed world by prioritizing education. Because education is the tool with which we navigate the world. Education provides the equipment with which we can confront ignorance, disease, and poverty. It's the true element
of liberation. In February this year, my colleagues and I in the Kabaka's cabinet inaugurated a program named Stura Omutindo. That is performing to your very best in whatever you do. Here, we witness we are witnesses to academic excellence, as we heard the school being the very best in this area. However, we want schools like Stena to churn out wholesome students with good and worthy character, students with courage to grow their talents, students who have the awareness that progress follows hard work, students who have full knowledge of their heritage. Those are elements of wholesomeness which make a resourceful citizen. Ako na akazungu nkogeredde ono omwana omusudaani yampadde ekirabo. Si kammwe abantegeera obulungi. Kammalirize. Nga neebaza abazadde, ndaba abazadde ba Joshua bali wano. Mwebale babakubireko mu ngalo. Okuweerera omwana si kwefiiriza temukyogeranga. Nakiweera mu Buganda. Okuweerera omwana kiringa kumuwa mmere. Era mmwe abazadde ba Joshua tewali n'ogumule mwagamba muliraanwa nti twefiiriza ne tugulira Joshua emmere. Kati tosobola kugamba emmere y'obwongo nti ate weefiiriza oggiwa omwana otya. Obwo buvunaanyizibwa. Mbeebaza nnyo okutuukiriza obuvunaanyizibwa. N'abazadde abalala abaliwo. Neebaza abasomesa. Mu abasomesa mubeera n'abaana ebbanga ggwanvu okusinga bazadde baabwe. Omwana bw'abanga avaka ajja wano ku makya ssaawa emu emusanga wano avaawo saa 12 ssaawa emu. Bwadde eka aba agenda kukola homework agenda kwebaka. Naku 5 oluusi naku 6 mu wiiki. Abamu basula nawo. Mwe bazadde baabwe. Temubeesittaza. Temubeesittaza baana. Ekyo kibi kya saakiririgo. Okwesittaza omwana omuto kibi kya saakiririgo. Ekibi kya saakiririgo mukimanyi. Mwagala ate mpite bishop addemu ababuulire ebyo. Temubeesittaza mubawe ekifaananyi ekirungi. Era ndowooza emyaka 25 gijja kubaamu gijja kubaamu ebirungi bingi, kubanga ndabanga obumalirivu bwe mwaliko nga mutandika mukyabuliko. Essuubi tulina ddene. Neebaza abateeseteese omukolo guno omuli n'ab'eggombolola Kabaka be yakwasa eggombolola eno y'Amakindye Mutuba 3. Naye bw'oba otendereza obugulumivu bw'ekiswa ate olwo enkuyege yakola etya, awo nno Kaggo simusudde muguluka. Nannyini ssaza lino Oweekitiibwa Ahmed Matovu Magandazi. Neebaza amazina gampoomedde bannange. Biwoomye nnyo naddala bino ebyabakyoli n'ebyabanyolo, ate engule n'ebeera amazina amaganda era nga bwe mutegedde. Mpoomeddwa nnyo, engoma badde evuga bulungi, n'abaana babatendese bulungi, mutukoze bulungi. Neebaza nnyo n'omwana ono Dennis David Kuteyi ansiize. Abantu bagenda bampa ebifaananyi ebisiige. Olumu natwala ekifaananyi eka omwana n'ambuuza nti ddadi onaani? Nga nange sikitegeera, naye temulabye ng'omwana yanfunye bulungi. Mwebaza nnyo omwana oyo. Mbeebaza obubaka bwonna obutuweereddwa, era ngenda kubagabula keeki eno ndowooza kyekiddako. Bwe naamala okugibagabula nga nvaawo nga ngenda okukola emirimu gya Kabaka emirala egy'olwaleero. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Mu kiseera kino omubala gw'ekijaguzo kino guvuga nti
okujaguza emyaka 25 egy'ebyenjigiriza eby'omutindo. Nzigyemu ennyingo 3. Esooka byanjigiriza, ennyingo ey'okubiri ya mutindo, n'ennyingo ey'okusatu ya kubeerera. Okubeerera Frobisher mujjuzi ky'ekintu ekiwangaala. Okubeerera emyaka 25 isomero liba libeeredde. Ensi ezikuze okutusinga naddala mu Bulaaya, mu Amerika ne mu Ssemazenga wa Asia, omubaka oli gye yali, oba Asia kale, zitukira mu byenjigiriza, zitusinga mu byenjigiriza. Era ekyayamba Bulaaya okufuna amatwale mu Afrika ne mu Ssemazinga endala ng'eyo mu Asia oba Asia, lwakuba baalina science ne tekinologiya owa waggulu ddala. Ate science ne tekinologiya bisimbye mu byanjigiriza. Wano mu Afrika abakulembeze bangi boogera nnyo ne batugamba nti abazungu baatulyako ensi zaffe lwakuba abafuzi ba Afrika abaaliwo mu budde obwo baalema okwegatta okulwanyisa abeeru. Nammwe ndooza mubiwulira. Lwaki tebeegatta ne bataasa Gaddafi? Ab'omulembe guno abamanyi biri. Era ekyo si kituufu nti abakulembeze ba Afrika baalema okwegatta bali ne batufufuggaza. Ekyasobozesa abeeru okututwalako ensi zaffe lwakuba baasoosowaza ebyenjigiriza. Ebyenjigiriza gwe musingi gwa science ne tekinologiya. Ekyokulwanyisa eky'amaanyi Abangereza kye baakozesa nga balya Ssemazinga wa Afrika bakiyita Maxim gun. Gwali muzinga. Era kye baatukubisa baakola emmundu eyo lwa science na tekinologiya. Asimbye mu byenjigiriza. Ffe nga tukyali ku mafumu na busaale. Era omusajja ono Zulu abaalabako firimu ye naye yagenda n'afuna eyo emmundu Maxim gun nga bamulumbye. Amawanga agamwetoolodde n'agamba omuzungu give it the fire. Ye entegeera gye yalina kuba kyafutulanga ekiriro ekyo ng'akiraba ng'omuliro give it the fire. Omuzungu naye sigiriza n'akyuka n'amutunuulira. Yali musajja mukambwe era ne bakikoleeza abalabe bo bonna n'abasaanyaawo. Science ne tekinologiya bisimbye mu byanjigiriza. Era tewali nsi nti kubanga abakulembeze baazo baali beegassa abaalemesa abazungu okubafuga, kubanga abazungu baali balina science ne tekinologiya ebisimbye mu byenjigiriza. Ate bwe twefuga mu Afrika nga tumaze okwefuga naddala mu myaka gye6 emirundi mingi n'okutuuka leero tetusoosowaza byanjigiriza. Tubeera mu kukukkuluma na kwekokkola bafuzi b'amatwale buli budde. Waliwo omusajja bamuyita Lumumba munnamateeka ava wano Kenya. Nze byayogera saagala kubanga tebituuka ku kinyusi. Abeera mu ebyo ebya Afrika okwogera babyekwaso mubamanyi. Byekwaso tasobola kutema mpenda zimuvuunusa bizibu. Aba anoonya byakwekwasa buli budde. Ayogera nnyo abantu abamu abasanyusa. Naye abaasanyusibwa oyo tebeefumiitiriza bulungi nsonga ze. Ekyamazima kiri bwe kiti. Obufuzi bw'amatwale bwatunyuunyunta era ekyabaleeta wano si kutugunjula. Bino bye byabaleeta wano. Naye tekiyamba okwesiba ku ekyo. Tulina kunnyikiza byanjigiriza bituyamba okutegeera ensi nga bwefaanana. Olwo tutuuke ku bununuzi obwannamaddala. Tulwanyise obutamanya
ekimu ku bisinga otutawaanya wano mu Africa butamanya Nalubiri ng'ekyokulabirako twalowoozanga nti amaka omuli Nalubiri balina oba Kisiraani oba Lubaale Nalubiri sikosel obutamanya endwadde siriimu yakwata abantu eyo nayo n'ebuddu nakibalowooza ddogo ate n'obwavu ebyo byebizibu byaffe mu Africa bisatu awatali byanjigiriza ne bwe tunaayogera nga balumumba tetusujja kubivuunuka bwe tunaabeerawo nga twekwasa abazungu nga bwe baatufuga tukimanyi baatunyunyunta naye ogwo omulembe gwaggwa bw'ofiira osula ku malaalo abaffe emyaka nkaaga twefuze tukyalimu ebyo byanjigiriza tubisoosowaza tutya abazungu abeeru abo ne mu Asia baafugayo ne mu America eyo nayo na wansi baafugayo baanyunyuntayo naye naddala wano mu Asia basoosowaza nnyo ebyenjigiriza era obubonero bulaga nti Asia eneetera okulivula Bulaaya mu byenkulaakulana mu abagenda e China ndoza kinjogerako mu kimanyi kale kyenva neebaza omugenzi Florence Bwanika mukyala wange wamu n'omukulu wange Christopher Bwanika olw'okutegeera obukulu bw'enjigiriza ne batandika Stena Schools mbeebaza nnyo era tubayozeeyoze nnyo nabagambye omubala guno gulimu emiramu nze najjemu 3 muyinza okwongerako omulamu ogwokubiri mutindo twagala omutindo mu byonna bye tukola naddala mu byenjigiriza okusomesa abaana ebyenjigiriza kulimu okuyita ebigezo era tukulisa aba Stena Schools okusinga mu ggombolola y'e Makindye emituba 3 mu 2025 abaana abamu tubakwasiza n'amabaluwa agabasiima wano leero naye ebyenjigiriza bye twagala mu mulembe omutebi kwe kufulumya omuyizi atuukiridde batera nnyo okukozesa ekigambo ajjudde tekinvugira bulungi ajjula nga pipa atuukiridde muntu mulamu yeezudde n'amanya obusobozi bwe oba ebitone bye muvumu era aliko waayagala okutuuka nyaba owenkerebwe abaana be mufulumya mwana yeezuule abe muvumu abeko waayagala okutuuka kyotalowooza nko tosobola kituukako nze kambabuulire ekintu kyonna kyowangula osooka kiteeka mu mutwe n'olondoola ekifaananyi kyolaba mu mmeeme eyo abaana abafuluma wano twagala babe bavumu nga balina bwe baagala okutuuka bategeere obuvo bwabwe n'ebyobusika bwabwe ebyobuwangwa ennono Oluganda saagalira ddala muntu atasobola kwogera Luganda buyigirize kyobwo bw'otuleetera era ogenda kunyumizaani nga gwe mujjuzi nga tomanyi lulimi lwo ogenda kubibuulira baani eyo endowooza yadibadda nga tomanyi buwangwa bwo oyagala kumanya buwangwa bw'abaani olowooza abazungu bakusekerera n'okukusekerera bw'omala obibuulira abazungu ebyo bakusekerera bagamba ono nga mubuyabuya muzibu ate olowooza oyinza okubafaanana ne bw'okola otya abayizi be mufulumya twagala bategeere ebyobusika bwaffe ate bategeere nti ebirungi biva mu ntuuyo ennaku zino abavubuka balowooza babalaba ekitiibwa Christopher Bwanika ng'alina ettaayi ennungi balowooza nti kyangu nnyo okufuna ettaayi ennungi n'akatono naddala olw'emitimbagano girimba abaana abato kale nze ebyo byenkoonyeeko bye bimu ku bifulumya omuyizi atuukiridde twebaza Stena okuyisa abaana naye ate n'okufulumya omwana atuukiridde kubanga oyo yajja okusobola okuzza Buganda ku ntikko
ate atusobozesa okuba ne Uganda eyeeyagaza. Omanyi mu Uganda buli kintu kyonna kyonna ogenda n'obikkula amawulire buli muko gukuleeta ennyiike. Mwali mukigenderedde? Buli muko bw'ogubikkula ofuna nnyiike. Bano baabakutte balinnya ekikomera, bano baakutte omwana omuwala, bano baasanze bafumba ebifi by'omukazi gwe baawamba, bano ono yabbye oli yakoze atya. Twagala Uganda eyeeyagaza. Ennyinga ey'okusatu kwe kubeerera. Okutandika ekintu kyonna si kyangu. Tewali kintu kyonna kyangu kutandika. Naye ate okukikuuma emyaka 25 kye kisinga obuzibu. Byonna bye tuteekateeka bisaana bibeere bya mirembe na mirembe, era ndi musanyufu nnyo Frobisher Mujuzi bw'atwanjulira kiki kye baagala okutuwako mu myaka 5 okuva leero. Omuntu olina okutunula eri maaso gy'olaga okuba oluguudo olukutuusaayo. Somero lyakubeera bubeezi awo, abaana babeere awo baleete ebisale by'essomero mugende. Wajja oyagala okubeera mu myaka 5. Ate nno ssebo omwami Mujuzi, myaka 5 goloza mingi, okyali muto mitono. Z'amagezi genkuwa otandikirewo okulowooza ate ekifaananyi eky'emyaka emirala 10 okuva ku 23 bwe kiri. Mirembe na mirembe. Sitwagala bintu byakiyita mu lujja ku mulembe guno omutebi. Sitwagala byakutuusa mukolo. Natandika essomero lyange liri awo, ani ayagala ebyo? Ebyakiyita mu lujja tebituwa bibala biwooma. Mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu, kaffenna tuyimirire. Katonda omulungi ow'ekyemye nnyo, twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda, naffe tukikuumenga.